Why? Oli malaya mbwa toyagala kusetolinga. Never see husband marry. What do you expect me to do? Nawe kati uzubira kwa chinja afuna musajja mfumbirwe. I still need to hustle. One way or the other. Nze sikyaga bintu bya kuhasolinga. Anyways, I think I understand your predicament. Kale ndowooza ntegeera ebiruubirirwa. It is. Gundi si biruubirirwa. Your situation. Kale embeera gy'olimu. But no, wait, think about it. N'ekirowoozeeko. You're here, Oli wano. hoping to get married to a God-fearing man. Oli malaya ate ng'oyagala musumba. While you're here, Ng'ate gwe taking booty calls, ekituufu kyo going for hookup. kiri nti ogigaba. Ogitunda ku ssente oli malaya ate mu bantu bonna oyagala musumba. Trying to prepare for his. Jiro, don't say Ne that. naawe nedda. My future pastor husband to be. Nze future pastor husband wange agenda okubeera agenda kuba wavunaanyizibwa. Agenda kuba ng'akimala ng'ate abo tebenda. God-fearing man. Kati mwana muwala ye malaya. Going to happen. Naye mbw ayagala kubivaamu. Ayagale pasita. Tuli ku malaya wa pasita. Okitegedde ekiro efirimu gye tulaba. Calm down. Kati obuzibu nga bunajja. Rest. Ono yagenda n'asiinyaako n'amugamba watya mwavu g'oli musiru. Now, if I rest. Alright, ate mbadde kubbira kubiri munda katugitandika ate mu budde obutali bwa wala. Naye nga nkujjukiza nti no gwayagala okufuuka top besties t-shirt zo weeziri. Munnange t-shirt weeziri. Nkujjukiza 3 kitundu t-shirt yo koba oyagala full combat. Top besties combat nga kuliko n'enfookiira ejja kuba $5,000. Kubiraako direct ku nsonga ya t-shirt kubiraako oba ku email oba direct. Mu ngeri ey'enjawulo ku screen yo baba besties abaziraba ne batakomawo era bolaba akalayike bakataddeko dda gundi gwe naawe teekako like ako. Ate mu WhatsApp group ogoberera status n'ebyenteeka mu updates group ojja kuba tosuubwa firimu zaffe naddirwa enjagala ate ebifaananyi ebirala okubitsaawo babesti bangi. Naye nga mu ngeri y'enjawulo ate muzikirize neebaze besti bamuyita Nabukenya Hajara okuva ekkata naye nga mwana w'eryantonde mukwano atolooza akakomando tekaatuuse. Thank you so much. Obaani ali kusonyiwa simayina kumanya. So wala ono yangambye Josi njagala kuteerako akakomando kalya nkalya nkayonka nkanuuna please. Gundi gwe tobana akakomando kange n'ogaana nga tugitandike awatali kumalawudde. Alright. Yes, okay. Alright, tugitandise ate era obulambalamba era nga tutandise ne musumba ababuulira enjiri. Okategedde munnange tulaba firimu yaffe Malaya wa Pastor. Gudde ebyokuyiga obufere omukwano buli kimu mweno. Naye nga Abatana Construction Finance still we bateekamu ensimbi. Mwana tubakuwola ensimbi n'omayiza ekizimbe kyo kasita kiba nga kiri commercial. Mu ngeri y'enjawulo era Abatana Construction Finance mukwano bayina amataka n'ebizimbe ebiwedde mu bifo eby'enjawulo. Kati beekwate enamba zaabwe ku screen. Katugende mu maaso. Jesus is the only way. Kati musumba ng'abakakasa teri kkubo ddala dde yayimiriddeko okuggyako Yesu Kristo. Mu Kristo yekka buli ekkubo erikutwala mu ggulu. I'm talking about salvation. Ono ayogera ku salvation. Hearing the sound of my voice. Bannange kasita muwulira eddoboozi lyange mwe mumanye nti no mulina kwekwata ku Yesu. Sing. Era Yesu yajja bajja mu kibi. Is the way. Gundi gwe ndaba wano mpunyiriza obwenzi. Mwandibadde mulokoke empunyiriza obwenzi wano. Otambula naye nga wasembyeyo kwenda. Gundi lokoka Yesu akwagala obulamu bwabwetaaga. Musumba ekyokubuulira enjiri takiinamu buzibu era kyasinga okwagala be bantu bano okwenenya n'okwekwata ku Yesu kubanga yekka lyekkubo kwatambulira si kkubo. Lino likomyano wansi naye oba oyagala okugenda mu ggulu olina okwekwata ku Yesu. Okategedde munnange obulamu bukwase Yesu gwe osirike kubanga ye Yesu waali ekibi tekirina makulu. Jesus is the way, ye yekka lyekkubo the truth and the life. Ate era ge mazima bwe bulamu. Kati munnange bring to you good news. Ye musumba I'm talking about salvation. Aleese mawulire malungi ag'obununuzi. Pastor Peter talking to you. Ono Pastor Peter abakakasa nti ekintu kiri kimu. You're blessed, my brother. Gwe weekwate ku Yesu. Kati wabaawo wa boda ayitawo takoze chaputa
wangi Just say, owereddwa omukisa muganda wange yadde ovuga ka bodaboda wekkiriza mu Yesu enkya ennyonyi yeekulinze enkya emmotoka yeekulinze Christ. oba malaaya wayita waawo kiba kitya ayinza okugjayo ennyiriri naye nga tonnasanga mukambwe He will say, Pastor Bugembe yabuuliranga enjiri ku makubo mu luyimba lwa mujjeeno your past, come to yamugambe yasamira mulyama mwago things. naye ng'ate ekintu ekyo tekiba kirungi No. ate ekyo bakiyita kuvoola mwoyo omutukuvu nsobola okugamba Life to Christ. nti nno Katonda asobola okusonyiwa ebibi ebirala byonna naye ekyokuvoola omwoyo omutukuvu totakisonyiwa kitegeeza ki nti singa oddawo n'otandika okuyisaamu amaaso mu bantu ababuulira enjiri I bring to you some. omanya nti nno okuvoola mwoyo omutukuvu gw'omanya ekyamuleesaawo kati Pastor Peter ye enjiri yagikwasiriza ddala ku street n'abuulira ng'ayagala ekibuga kyonna kimanyika tukomawo eno Does he have friends? tulina baana bana bawala Yes. amwenyumiriza mu bbaawe omupya gw'alina abuuza alina mikwano gye I'm done. mukwano nze kati sikyagamanya bimukwata gwe kyomanya nze nawanise I'm done with the street life, okay? gwe gunize budde obulamu nabukooye So you're going to owaayo roll that bullion back, owaayo oyagala kati kusuulawo kalimo kano mbusimanyi mbu n'omusajja omugaga oyo musuula right? I mean, girl, you don't expect me to spend the rest of my life with mwana to club almost. bwe tonsuubirako kufunako obulamu bwange bulala gwe muyagala osuubira nze ngenda kusiga mbuna obulamu obw'okulaaya giwoono giwooli gyazikemu ono gigule nze mbukooye ssebo That's how it. kimu bibiri sula mu bbaala omuntu akyusa ku bulamu kati mwana muwala ono be bano baana bawala balina ennyumba yaabwe era ng'emirimu gye bakola tugigabe batuweemu ssente balina obuduuka bwabwe mu masekkati awo mu Middle East kati munnange babeera bagitunda oba enki katugirabe firimu Don't date a married fat man with ne kati ono mwana muwala ye ekimutamizza yeshuga kwegamba yeka client gwayina so broke. omusajja munene ajudde ekibuto kiri eri kwegamba anoonya engeri gyayenyumirizaamu nti you are portable nga ebbuto ligamba amutumbutable siri portable tompaayiriza that I'm stopping this lifestyle. Like I feel era mwana muwala anyumiza mukwano gwe namugamba nti n'essaawa zino nze njagala kwesonyiwa mulimu guno ogw'obwamalaaya nguviireko ddala nnoonya obulamu obulala kubanga bino bintamye tuddako ew'omusumba ku kkubo Now wow. So this babe no dey inside since okimanyi musumba plenty things why they do for you. abuulira enjiri naye nga bw'atunulatunulamu wabuulira naga kale maama bano beevuga To Christ. bannaye mudde oli Yesu Mega. teyeewuunya edduuka lino The end. nagamba ne kati ono oba ayagala ki mu nsi ng'olina edduuka lino erijjudde ebintu ebingi weebiti Us. musumba abadde atyo gwasaba munafu oba John. genda mu maaso Jesus is Lord. Yesu ye Katonda This is the way. ne bulato mwebuli muno Believe in God. mukkirize mu Yesu Tell him your problem. mugambe ebizibu byo Let him know. mutegeeze He will make a way with it. ye yekka ajja okukukolera ekkubo ery'obulamu obukwesiima wansi ne mu ggulu I love you, Jesus. nkwagala nnyo Yesu Jesus is the Alpha and Omega. Yesu ye yaliwo ku ntandikwa ate era ye nannyini nkomerero ye Alpha and Omega Life to Christ. oba golooza ye Alpha Omega ye Alpha Omega ye Alpha and Omega ekitegeeza Doesn't matter what. eyaliwo True. ate alibeerawo Jesus. God bless you, my sister. kati mwana muwala ng'ajja How are you? I'm fine. I'm so sorry for disturbing you. ndi bulungi munange naye nansonyiwa okuleekanyiza eŋŋombe Back in. As a matter of fact, when you horn, ayi eŋŋombe terina buzibu God. ate oba badde oginyigako nga mpulira ng'abulira ekigambo kya Yesu What is- kankusabire in the name of Jesus. mu linnya lya Yesu All mama right. aya basi Jesus is the way. ebisigadde naawe oba tobitegedde ne ndowooza ye ne mwoyo we be baba babimanyi basintamparamana tanswamana swanta Give to Christ. temunsanga mu kyaki nga nkutemeiku na sifooni naye lwaki nedda nzije mbuuliremu ku njiri awo kati munnange musumba okumala akabanga ye yakola omulimu gw'okubuulira naye ate ono mwana muwala
Fe tugenza okwetegeeza ali musumba mwana muwala amaze omusabira n'amutumya alaga ebisigadde lwashinta para musumba ono sitole ki tugende mu maaso omanye ebiseera ebisinga osobola okulaba omuntu naye nga kyali kiralamu kati akomawo ewaka Why? Where you from they come? Why You dress like this with Chichingo oyambadde bulungi okubya amasuuti. I go hustle. Mwana nva ku hustlinga. when they start to use Bible hustle. Hustle nabacheyo okozesa Bible. Because who no go know. Why? Go tomanyi kigenda mu maaso. But that's not my problem right now, beg. Ne kati ebyo nga tubitadde ku mabbali ekizibu okimanyi ekyange ekyawano. Why kino? Woman for this house we go make child. Go suubira ni mukazi wo mu nnyumba eno agenda okufumbira. Why kimu bibiri kulia. The way warm did it disturb my belly now. Mwana nawe olubuto luli empute kati tewali kigere mu maaso go. Complain about food. Why? Not be your wife. Kimu bibiri mmere nze siri mukazi wo. Usegedde man. Go upstairs, go freshen up. Kati no yambuka gulu omala okweyonjako. Ojje nkuwa emmere yayidde dda. Okay. I won't make you talk since. Kati awo nene oyogedde ebyamagezi nawe mwana. You're hungry. I will need to chow. Kati musumba. Endiga tezaasiimye kubaako kyezimutonera. Akomyewo enjala emumanga kati kyaliwo asoose mutiizinga. Namugamba owaaye onsuubira okuba mukazi wo nti najja kufumbira. Mugamba yateredde dda omusumba amaanyi ne gaddamu. Endiga ndowooza tezaakoze eki. Genda mu maaso firimu eno. Tulaba malaaya wa pasita. Njagala tunyonyoka ensonga zino bikwatagana bitya era nkekana akatundu kaffe akasookera ddala nga okimanyi tutambula mu butundu buna. You don't mean. Mwana. I mean, you don't give me updates. You don't tell me since so this time. Mwana, mawulire kyagenda mu maaso tulina kyongamba kigenda mu maaso mbedaawo. Piro. Ate musumba eno yekyali wamuyita Piro. Pastor Peter. When now, Mwana ddi naawe. I'll sit down and do nothing. You'll be like, yagambeerawo nga siina kyenkola muko yadde. Ngamba nti nonoonya ekyokukola niito mpaayo magezi gonna togamba nti nno oba waliwo ogundi akkiriza. Kati mwana mulenzi ono kyeka n'ebyokusumba byakiyaaye kwegamba oba kutwaliriza budde oba bigendererwa ki. Kati agamba kyaliwe n'amugamba amufunireyo omulimu naye kyaliwe tamuwa mawulire nga mwana gwogira olemezaamu ngamba okeera ku hasolinga ogiwogiragirako nange nafuna kyenfuna nga nkola ki nkutemera. Bro, Why? that's you. I'll fix you up. Mwana nze nkimanyi ensonga zo ngenda zikwatako kitegeera man. Mwana ebintu bino bisooba naawe bisooba ekintu kifunira omulimu kale mwana waye Piro yoyo Piro kyali wange Piro akalimo jafuna Piro musumba Piro kati tudde erikyana kiwala kiva kukola kyagambye kibikooye naye abaana bano ndowooza kapito biba bizigo na bwambalo obusamunuliza ekiki 8 in the morning. banange essaawa 2 ez'okumakya kati mwana muwala alina appointment ozegeera naye ate akomyewo ssaawa emu kati ate appointment emugamba ssaawa 2 kulira ni bannange. Can't get him off my head. Kyokka kati mwana muwala ono And this is about the time he preaches in front of my shop. ayina endowooza ey'omuggundu eri pasita. Kati pasita oli abuulira kumpi n'edduuka lye naye amulemye okumujja mu mutwe. Kati kyekino kye twagambye nti gwegamba malaaya wa pasita ono omuwala malaaya n'ate oli omwami gwe yeegomba pasita kati kiba kitya pasita naye atemesa tugirabe. This Mr. Slonga. Kati ono omukulu ng'akwata essimu ey'obuvunaanyizibwa. I'll be in the office. Akedde kuba masuuti agala nja kubeera mu office olunaku olwaleero tewali buzibu. Thank you. Weebale munnange ndowooza akasimu kasanyu. Akasimu kajjudde essanyu. Maama
Gwe. The jackpot. Eno jackpot bannange nkubye kalulu mpangudde akalulu. Yes. Yes. Kati ku side y'ebintu tebitambula bubi. Come on. Ono kyali wa Peter. Afunye omukisa n'antawunyikamu era kati musanyufu. Essaawa zino essimu gy'afunye emuyitirawo bunnambiro agende ku ofiisi kwegamba essimu yasanyu. Soka yesetinga why koti kugenda obudde tebumpitako. Just believe it. Musumba yabukeereza nkokola. Have little faith. Mukkirize mu Katonda mubeena okukkiriza okutono okwo nti nno Yesu asobola okuwonya. Kati mwana muwala mu dduuka lye And then malaayo ono why go and give this sooka ogende pastor this. ompere pasita ensonga zino. Tafunidde pasita ekimu eky'ekkumi kale ekirabo. Mwana muwala amalaaya abeera eri mu dduuka lye naye nga pasita enjiri enagikuba abweru wano emusensera. Wayi madamu agambye nkugikuwe. Ask for anything really. Wayi zino zonna zange. Let me come and say thank you. Wayi ndowooza kanyingire munda mwebaze. Atayingira pasita kanzije. Wayi kirungi ozze munnange. Madam, I was even coming to say thank you. Munange mbadde nyingira munda awo You okwebaza. don't have to. Pasita nawe teweebaza. I'm not expecting this thing. Nze mbadde sisuubira sente zino zonna ozibadde. God will bless you. Katonda akuwa omukisa. From where this money is coming from, Kamala n'okusabira. replenish your pocket. Sente zino zonna ze ziva Katonda azikubiseemu emirundi mingi tamusibira mu mulimo gw'obwamalaaya. Pastor, I'd like to know. Owaayi pasita Church, I want to visit. owa kanisa ye eriwa nzije nsabire obuzibu. Church? Kanisa Actually, I'm new in town. anti omanyi You know, cover something. ndi mupya mu tawuni. When I, Kati ebintu bya kanisa eyo gikubuulira mbagirawo kiyinza I'll obutasoboka. get the address for you. Ndowooza we naakomawo ku lubuuliro oluddako nja ku adresi. You are blessed. Omukulu ono ye musumba Jesus is coming. atayina kwegamba kanisa bw'asinziira oluvewe ng'ajja atandika obuulira. Kati ate mwana muwala amwegombye naye nga tumanye emirimu gya mwana muwala ng'oggyeko akaduuka k'ayina ayina oguduuka gw'ayina mu Middle East ogumukolera ssente. No. Where's your church? Mwana muwala ekibuuzo kye yamubuuza kanisa ye eriwa kyamusuza ku ttebu kye yabirowooza naga linda Thought it would just be, nze mbadde manyi still, bino ebintu just byakubeera pasita. which will come be church matter now. Kati ebya kanisa ate obambi kanisa nze mbadde sibisuubira. Ayi omuntu akoze atya baddange ekanisa musumba ye ekibadde kimutwala ku kkubo si kubuulira nti oba mubuulizi bya ddala wabula hasa okubaako ye bukozi koyi kutuula waka nti ne waka wabbowa ate kyaliwe tamubaguliza ku bya mirimu kuyika ntambulemu nekwasa no bayibuli after all ayina baalaba ababuulira ne baweebwa ku mazzi okategedde kati ko ye kamala ogenda nange ku kkubo kati obuzibu nga buzza bamubuuza ebya kyaki At the talk. And this thing alone. nabuuliramu kyaliwe alina obuyambi bwe yeetaaga 500k, owaayi not be 5,000. okimanya emitwalo 5 g'osaba si 15,000 Wait till you won't use the money. kati sente ezo zonsaba oyagala zikoza ate Plenty questions they ask me. naawe Use and do business. ebintu by'okumbuuzabuuza ate ate ongambe nti no sente ngenda zikoze gwe bagambe ngenda zigula mu malaaya. Yeah. If not ready to tell me what you want to use, Kale oba oganye okumbuulira kyogenda okozesa sente ezo tewali buzibu. I won't use and do crypto. Kale njagala kola crypto mbu cryptocurrency oyagala okuinvestinga Sure. gwe kyogerako okimanyi Yeah, sure. ne mwana Anyway, tell the talk now. nze nkubulidde kati amazima gwe kennyini obadde oyagala nkugamba ekituufu kyokka kati oli awo Baba, I go pay you back. baba ngenda kusasula gwe kakaza nze ompe sente ngenda ziteeka mu cryptocurrency I'll give you 100k. kale nja kufunirayo 10 The business is 100k. 10 zijja kumala ndowooza nja zidabolinga oluvannyuma nga ndabye nti bikola ne mwana It's like, lindako it's called like in a small picking I be now. Guy. gundi The business, we only talk twogera ku bizinensi nkugamba 5 oyogera ku mitwalo 10 100k. kati emitwalo 10 gyenkolera ekinaawe Like say, I don't know.
You don't see happiness. Ndi mwana kirayika togenda kunnyamba. Yeah, people, no worry. Ize bireke oba togenda kunnyamba. Nja kwebeera omwana okimanyi oli kyali wange. This business, you sure say Naye clear. eno business baba bireke oba togenda kunnyamba. Nze nkugambye njagala emitwalo 5 kyokka gwe oli mukuŋŋamba musimanyi bikoze bitya. I can do. Kale kandabe ekyokukola kati pastor Peter ayagala ssente emitwalo 5 nendowooza ajja kutandika kkanisa kubanga mwana muwala yamubuuzizza pastor ogirira mu kkanisa kyoba omukulu ku luno yadda mu bitabo tanti bayibuli abadde yeekwasa bukwasa ng'abuulira bye yawulirako naye nga tagibikula kugisoma yadda mu bitabo n'asooka nanoonya agamba naye kati naasoma byonna eby'omwoyo n'ebitabo bya bizinensi omuntu atandisa atya aka bizinensi ka kanisa amangu ago okitegedde munnange tulaba firimu yaffe bagiyise ate malaya wa pastor ate ensonga kandabe butya bwe ziggwera njagala tuzinnyonnyoke at the end of the day tutegeere ate malaya wa pastor story ki bikwatagana bitya era biggwerawa naye nga mwana muwala Nabukenya Hajara mukwano atumira ku bantu be omuli mama we gwe bayita Nasolo Gameo taata we ye Mr. Kasiga Ismaili agamba nti notumira ku dota wange omu bwati Nansubuga Rahumu n'omutabanyi omulangira Mutebi Akramu bonna nga bali lya ntonde n'atumira ne ku sister we Shamira ali e Saudi Arabia esaawa zino agamba ntino abagala nnyo ebitenkanika abagala nnyo maridadi sana temusobola kumuva ku mutima abagala nnyo era we yasinzidde n'agamba nti vijja ejjoshike mu ngeri ey'enjawulo lwaki totumira ku bantu bange naye ng'ate nange nkwebaza nnyo Nabukenya Hajja thank you so much ate akakomando kange katuuse ye yakayise kakomando abamu babuyita buddata omulala n'akayita ka walufaali omulala n'agamba Josh amazzi gaago ng'oyogera firimu eddako naye yakayise kakomando. That's my dear. Kati munnange You want me to go with you? tukomyewo wa mwana muwala Much time there. ne kati gw'oyagala ngende naawe n'obudde buwanvu bwe tugenda omalayo naawe But the meeting is going to last for like ekyoba omanya 5 days. meeting yandibadde ya nnaku nga 5 Some quality time to. naye ate nze nayongeddemu weekend tusobole okumala obudde obumala Time more. ne naawe And you know, I have business. oba obudde bungi kyokka okimanyi nina bizinensi kati ate womala gantwala eyo malayo wiiki bbiri tekijja soboka edduuka lyange lijja kugwa. Why? I have decided we'll spend some time together. I will give you what Bw'kyobumanya nze nabitunuddemu n'ensalawo tammala obudde ffenna ngenda kuwa ssente for special shopping. zonna ate ngenda kutwala ku shopping ey'e Bulaaya Sure. nange weebale Okay, so just for us to get things clear, olaba which you're going to give me, let's say, kugeza tea. njagala ompe miliyoni nga 10 ngenda zikuwasya kati mwana muwala baagala mutwalako out oba ka vocation akagenda okumala ebbanga eriwerako. I didn't hear your bigger M. mukwano And you know that your eyo nga tuvuddeyo my shot the bigger M. kanisa yakutte dda kati Today is omukulu ono abadde talina kkanisa Amos. era ng'ebyokubuulira enjiri jesi amala budde But you need aye kanisa yafunye dda abagoberezi. Sister, hold on. Owaayi sisita kikwate mpola Down. kikwata mpola No, may never move. gundi mwoyo toyingira nnyo mwoyo mungi obudde tebunnatuuka Something. budde ki obwa mwoyo ajja budde ki kwegamba Like five. batandise ekkanisa I said ne five. bafuna abagoberezi ne mulimu era mwana tu abazanyiikiriza embeera Fasting. okulaga nti nno omusumba ono akolera ddala kati ono If I omuzanyiikirizi mwoyo gubadde gumukutte obudde nga bukyali pasita omukulu wuuli yalina okusabira mwoyo ajje ate emizimu gitabuke naye kati esaawa zino abadde atabukidde ku juniya pasita tell you something. naye baana mwe See our oba ani ali basonyiwa thing around him. kati nno nkulabula gwedda ng'oli eyo I said I will receive. nga obuulira obanga kale ekozesa linnya lya Katonda okufera nga amazima you not that thing Something gwe kyomanya connection. oli nabbi wa bulimba ate era tujja kukulabira ku bikolwa byo obalabanga 100,000. Listen. abasumba ab'obulimba tubalabira ku bikolwa byabwe munnange
Bw'osanga ng'ajja kubuulira naye ng'ekintu ekikulu okimanyi osobola okumalako saavisi namba naye ng'olunyiriri mu Bayibuli ofunyeyo nga lumu kitundu kabe kasinga bigambo bya pasita y'ensonga enkulu ati n'obuuza banayi tuli ku ki abantu ng'abo ng'omanya nti waliwo ekitali okke because oli mu kubuulira Bayibuli oba oli mu kubuulira njiri olina okubijja mu Bayibuli naye kati gwonkakasa ntya nti omazeeko saavisi namba naye nga tetulina adde kyandikibwa kye tusomyewo ng'omanya oyo si pasita Peter n'Omunigeria kati mu kuleeta ebirabo abagambe baweeyo kyonna kye balina omuyaayi yaleeta siripa gwe kano oli musiru ovanga ku pasita agunjula olaba brother kino kyokoze si kintu kirungi eno si nsigo kino si kika kya nsigo gye twetaaga weba osiga ensigo siga ensigo emu sente Bank of Uganda yekolera ddala kati ezo siripa gy'oleese kankusabire sitaani akuveemu oleeta esiripa yinza n'okubaako laama nga za muloogi abakola otya kanisa gisuula please oti pasita agambye ono aleete kyonna kyakola ki kyayinawo kati naye n'akireeta kati munnawe mbadde nkyakunnyonnyola ku bannabbi b'obulimba yeekwasa linnya lya Katonda naye nga si bwakola si bw'ali nkugamba abantu abo otasange ng'ebyawandiikibwa bitono mu njiri ye nga bigambo byesinga okuba ensonga enkulu ng'omanya abamu kuba ndabakubye nnyo kasooke tulabe firimu kati ono musumba junior pastor wa pastor Peter mu kanisa eno gye bayita I can do it in Jesus' name eno bagiyita I can do it ministries kati agamba nti n'oba oyagala okukwata ku papa oli ye papa Gio musumba teekawo ennusu omukwateko ofune emikisa afuta lwolwo ne Yesu oli omukazi yajja n'amafuta n'agasiiga ku bigere bye okufuna okusonyiyibwa kati ne papa Gio kiina kuba bwe kityo No, why? At the first after 400 and something years fasting. Papa Gio no amaze emyaka 4 ng'asiiba niyanna era nga nkyatudde mukalayi Yesu mwenye yamala nnaku 40 gwoŋŋambe nti Papa Gio no w'emyaka 3 amaze emyaka 4 abayimirira bamwanirize Papa Gio pasita Peter nasooka alinnya akatuuti tava mu kabiri ono musumba ono yatendekebwa ani tabanga yatendekebwa ali yenisiki kuba gwe engeri gy'okwata microphone ogamba addamu kumanya musumba kiralamu basi ekikulu kyakumala budde wayogerayo ekigambo kimu 2 kitundu ng'agamba bali baddemu atwalirize obudde saavisi egire naye ng'ebyawandiikibwa si nsonga nkulu kati wulira wano oba bigambo ki ebyo obe wagamba onokomita tekitegeeza onanfumita onokomita onanfumita kati kano ke kadde akatuufu mwoyo wabadde alina okulinnyira emizimu gimwambale kuvanga ku mizimu egiwuluguma kati musumba Peter mbwebazze kuwonya naye nga kino kiwanyi Yesu akulani akusindise tufudde mu kiyina tuzze kumutwala njagala kugamba kati fuluma ano waliwo amaanyi gawulira mu bbeere jigijigi musumba apima bbeere omuzimu gwolina yita mu bbeere gugende kati gugenze musumba mufere mufunze musumba atufera kati musumba mufere kati kadde kakusaasaada oba bamaze okuyiga ndowooza amaze obuwulira kati essaawa yakusiga musige tumale tugende teekawo ensigo yo oba oyagala ofuna
ogamba omuyaye teeka wansigo n'agisalako n'agisuula ali ogaawo waayi sikutumye entula kasinkana ate mu katundu ak'okubiri mwana tulaba ate byaggwerawa lwaki era firi bwendi tugenda kuba tunyonyoka bulungi lwaki eyitibwa oba lwaki nagiise malaya wa pasita naye nga sofa twakalaba nti no pasita bamusabye ekkanisa yo kanisa eyakimpatira agitaddewo ebigendererwa bye ebyokubuulira enjiri ku kkubo ebibadde mu kubeera nga timubuulizi mutume yasi abadde amala kadde kati ate ye musumba abadde abuulira enjiri naye nga yeegomba ebintu by'endiga kwegamba endiga weba yeevuga agamba katonda wange lwaki nze naye nga batopu besties mbagamba ekintu kimu fuuka topu besti gula t-shirt ya vije joshike vije joshike t-shirt oba top besties combat mwe bitundu byo boyaga t-shirt yokka emitwalo 3 kitundu eba well branded ate nga twambala quality magi dava mu buno bu t-shirt oba oyagala full combat nga kuliko ne cape zijja kuba emitwalo 5 nkubirako essimu oba ku email oba direct ate tulyoke tukole ku bya transaction tukola delivery wonna wooli Simo boy vije joshike